bwebanga byokusomesa toyina abashiira bakwate bwebanga ebyo bye bituufu genda osomesa ebibyo ebyango byagazaaki bireke abanaabirabanga bifu tebajja kujja wendi ababirabanga bituufu bajja kujja wendi amasomero gaffe mugaveeko tusomesa Qur'an na ahadithi za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bakadde bange musikirize enkome wano nsaba wekitiibwa Allah tabaraka wa taala ayatuleese emirembe era tuzeewo nga tuli mirembe. Bakadde bange Sheikh Bakisami ekimanyi tuyagala kulwa ku mikolo naye mutusaasire akakuba kakedde kutonnya ate abamu ne tukeerako ku Voice of Africa gyetwavudde olw'obuvunaanyizibwa mutusonyiwa ebitagenze bulungi olulala tuyinza obutakiddamu musomo bakama bange mwenna bakaave nsaba ekitiibwa Allah abasaasire naye abasajja bano bayimukaaba Kikuube district Swabaro eyina ofiisi Kikuube center gyeri eyo bano be batukiikiridde n'embalala waliyo center eya ofiisi Swabaro simanyi ab'embalala oba weebali wano bayinza okuba nga tebaliwo tulinayo ofiisi ono tulinawo abaana baffe betuweerera nga ofiisi simanyi oba weebuli wano obwana bwaffe buliwa weebuli muyimuke abaswabaru beweerera weebali wano okay kale weebali wano insha Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين وتوب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم امين سبحان الله وجوازaba manyi atereze gwanga lya Uganda amin nsaba Allah tabarak wa taala atuwonye kansa atutawanya okusingira ddala kansa w'abatabuliki ayi Allah tabarak wa taala batumezeeka abasajjaabo bakyafuwaza obusiraamu bwo bakyafuwazizza obusiraamu ayi Allah batuteere wala وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما ممكن يومكم سبوكيزي ولمكيندا ويتابعني محمد بن مصطفى ومحمود